Mu kiro ekikeesezza olwaleero, akulira oludda oluwabula gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuga Nsamba akulembeddemu abamu ku babaka naddala b'ekibiina ki NUP omubadde Derrick Nyeko, Francis Katabaazi, Simbwa Fred, Muwadanku Nnyingi, Joyce Baagala Ntwatwa, Betty Ethel Naluyima n'abalala ne beetaba mu kungubagira badde Speaker Palamenti Jacob Oulanyah mu maka ge agasangibwa e Muyenga. So I just want to thank you all and encourage you to keep praying for us. Okungubaga kuno kutandise n'okusaba okwongera okuwanjagira omutonzi okwaniriza obulungi Oulanyah bw'aba atuuse mu mikono gye amwanirize n'ekiseera amutuuze ku mukono gwe ogwa ddyo. Okungubaga kuno era kwetabiddwako n'eyavuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga General Henry Tumukunde akulira ekibiina kya UPC Makena eyaliko minisitiri yavuganyako n'omugenzi mu kifo kya myuka ssentebe wa NRM mu mambuka g'eggwanga Samuel Ngola wamu n'abakungubazi abalala. If Jacob Oulanyah annoyed any one of you here, forgive him. Will you? Somebody should say, we shall. Will you forgive him? General Henry Tumukunde mu kwogerako eri abakungubazi yatendereza omukwano gw'abadde nagwo n'omugenzi era n'asaba bannabyabufuzi okumutwala ng'ekyokulabirako mu lugendo lwabwe olw'ebyobufuzi. So once you have these privileges behind you, ride on them positively and make sure that tomorrow when my son is, yes, ride on them positively. Mathias Mpuga mu kwogera kwe agugumbudde nnyo Ssaabalamuzi Alfonse Owiny-Dollo olw'okwogera byayise eby'ensimattu ku bantu ba Buganda nti basosozera nti be bali bagezaako okwekalakasa mu kibuga Seattle. Omugenzi gye yali atwaliddwa okufuna obujjanjabi Mpuga kyagamba nti Ssaabalamuzi takirinaako bukakafu nti bonna abaali beekalakasa baali Baganda. We should cease, we should stop, we should be careful in speaking a language that has the potential of framing especially ethnic undertones in this country. I listened to the Chief Justice and I was saddened. A Chief Justice of this land, a Chief Justice standing in front of OJ's portrait and communicate ethnic undertones, that is not leadership. Mpuga ayagala Ssaabalamuzi aveeyo abuulire eggwanga bw'abanga ddala bw'atyo bw'alowooleza Abaganda be banaaba batuuse mu maaso ge nga baagala obwenkanya ku luuyi olw'amateeka anaayimirira ku magulu ge n'abawa obwenkanya. Kyabulabe nnyo omukulembeze yenna mu kifo ky'alimu okikozesa okusiga ensigo ey'obulamu bwe Bannayuganda. Bannayuganda tulina amawanga mangi naye ekirungi Mukama yatuwa ensinga etumala buli muntu asobola okubeeramu. Ffe abaakulira wano mu Buganda buli muntu weyeegazaanyiza nga tulina na mutawana na muntu yenna. Tukemmentererwa emmeeme omuntu yenna bw'abanga tulinako obukyayi olw'okubeera wano mu Buganda natuka n'okuwa ekifaananyi ekikyamu ekitali kituufu n'okwogera ebigambo eby'ensimattu ku Kabaka ng'akimanyi nti bya bulimba nga mukulembeze. Njogedde naddala ku bigambo ebyayogeddwa Ssaabalamuzi musuubira okuvaayo atangaaze eggwanga kye yabadde ategeeza akakase n'abantu abava mu Buganda nti banaagenda mu maaso ge nga beetaaga obwenkanya tajja batunuulira nga bweyayogeddeko abasiru abatategeera nga bwe ekifaananyi kye yawadde. Mpuga era ntendereza omukwano omugenzi gw'abaddala g'ababaka naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti newankubadde nga tebalinnya mu kimu na NRM kale nga baakumusubwa nnyo. Abadde musajja wambala yakuzibwa bulungi, abadde mumanyi, abadde afaayo ku kyakola ate nga buli kyakola akiwa obudde. Tumusaaliddwa nnyo nga banne baadakwana mu Palamenti. Obuweereza bwe abazze mu Palamenti eno tebagenda kubufunamu nga ffe twabufunamu. Maze naye emyaka 10 egiyise mu Palamenti ey'omwenda n'ey'ekkumi abadde muweereza wa kitalo nnyo. Olw'okuba nti ababaka naddala b'ekibiina ki NUP bapya mu Palamenti eno ey'e11 bategeezezza nti baakusubwa nnyo ebirungi bye balabye ku Oulanyah akabanga akatono ke babadde naye mu Palamenti. Era tubali tulina essuubi kubanga abadde ajuliriza nnyo rules of procedure oba emateeka agalungamya enkubiriza ya Palamenti, ssemateeka waffe n'ebirala. Kaseera kannaku. Every friend who has spoken, every colleague who has spoken and spoken from the heart, those personality traits come through very clearly, and that describes the Jacob. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuze.